Nzizenyumye wetwali tukula byalinga bitya. Nzize mbabuulire ewaffe gye twakulira byali bitya. Ndi mwana wa Kaalo. Mbalamusiza abantu baffe abatulaba ku EMTV n'abatufollowinga ku Facebook online abasubscribinga mwenna tubaagala nnyo. Amannya n'eddoboozi yenze Jimmy Sembatya naye nga nkozesa stage name nga Jimmy Forward. Mukama yeebazibwe kubanga nze ndi mulokole nalokoka. Programu eno ki kyojjukira nze nzijukira ebintu bibiri ebitalimba mu mutwe. Ekintu ekisooka twakulira awaka nga tuliwo abaana bangiko naye nga tulina omuze omuntu nga bwe yeebaka. Jjukira abaana abato banyumirwa okusumagira biki kati nga bw'osumagira mu ffumbiro tulina omuze ogusooba ne tukulekayo n'osulayo mu ffumbiro okeera ku makya nga wasuze mu ffumbiro naye nga kitusanyusa nnyo nga tuwulira bulungi. Kakati lwali olwo nga nange neebaka bannange abayaaye baasooba ne bandeka mu ffumbiro naye nze seebaka mu ffumbiro ku olwo. Waliwo akayumba ke bagenda okuzimba akapya nga basimye omusingi. Kati bwe baasima omusingi nze nafunayo akaveera n'enjala akaveera mu musingi ne neebaka omwo. Bannange baasooba ne bandekayo nawawamuka ku ssaawa nga 10 kino ekimpawamula enkuba yajja n'etonnya. Ngenda okujjukira ng'enkuba enkubye nzenna nga nkubidde mu musingi nenziruka neneesogga akafumbiro ate nga tosobola konkona abantu bakulu ku ssaawa ezo. Bannange akantu ako sirikeerabira. Kakati ekyokubiri kyenzijjukira waaliwo omukadde ku kyalo. Jjukira edda buleediyo tebwali bungi nnyo. Waliwo omukadde ng'alina kaleediyo ke nga kaleediyo ako nakeegomba dda nga mpulira nkaagala. Kakati omukadde yali ali mu mmwanyi ng'alonda mmwanyi. Omukadde oyo akaleediyo yalina we yakateeka. Bw'akateekawo nange nga mubaza. Twali tubeera kumpi na kumpi nga koogera eno ye bw'alonda bw'awuliriza ebirango. Ebiseera ebyo nzijukira kwalingako Ssaalongo John ng'asoma ebirango. Kakati yali awuliriza birango nange nensooba ne mubaza. Nalaba atunudde eri nengenda nenzijjawo akaleediyo nengenda nga nzira siteepu emabega. Jjukira buli lwodde emabega ne kaleediyo kasala eddoboozi ligenda likendeera. Kati omuyaayo omukadde ono teyabuukirawo nti akaleediyo bakatwala. Agenda owulira keesala eddoboozi mpola nga nange bwenzira emabega. Agenda okutunulayo nga namaze dda okubulira mu nsiko nga akaleediyo kakyayogera. Bwe yawulira atambule nagenda omulanga atambula dda awali kaleediyo nenkajjirako ddala nenfubutuka nenyenda. Teyategeera akatutte. Ne kati abooluganda nalokoka sikyabba. Ndi mwana wa Kaalo. Bakutuma ku dduuka ng'ogenda obiyimba n'otuuka obyerabidde. Ndi mwana wa Kaalo. Otya amazzi onaaba bigere nga bakebera omugongo.